Non mawulire go gakyali mangi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda, but still over the weekend twalabye story ya breakings about mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Kapale. Mujjukira batusaako kwesonga za MC Kapale okusi wavaayo omuwala omu n'ayabya MC Kapale ng'agamba muno MC Kapale agenda asolooza abantu, asolooza ssente okuva mu bantu about ebyokwanjula kwe era stories omwaza ne bayitabu videos obwo. Naye ku luno I tried so much to find MC Kapale nenjogerako naye ku lukomo lw'essimu nga mubuuza ebyokwanjula byakoma kuba okwanjula kwe kwali kulina kubeerawo ng'ennaku z'omwezi lumu kwali kulina kuba ennaku z'omwezi lumu April naye gulo naye ennaku z'omwezi bbiri okwanjula tukwaddeyo. So MC Kapale came out n'angamba Smith ekigenda mu maaso njagala okitegeere bulungi nnyo era njagala okimanye because twayimirizaamu enteekateeka z'okwanjula kwange simply because omuwala oyo yanyononera nnyo ekifaananyi kyange eri abantu n'abagagga bange. So many people had started contributing era bansuubiza ba pledges but omuwala oyo yavaayo n'agamba simanya mwesibako ate ng'omuwala ex wange nze omuwala namusanga Dubai naye omanye ebyamasanyo nga ngenze ku Kivulu nebibeerawo 1 2 3 nebibeerawo and the winner took it all and the winner was me. Naye kati omuwala oyo yakitegeera muno ngenda kuba nga nyanjulwa omukyalo omulala ewaabwe tekyamuyisa bulungi. So ekitamuyisa bulungi n'avaayo nayagala annimirire nsobole okuba nga nkola ki nga nswala eri abantu. So nange kyenagamba nesooka nemputinga okuwanjula kwange on hold because abantu abaali batandise okusonda ssente baali batandise okuba nga banyiga nga bagamba maybe ni bintu bya kiyaye maybe bintu byakuba bubbi bantu njagala bakola mu kasente. So netukiteeka on hold naye nga maasawo nja kuba nvaayo mbawe a final word egenda okubaawo naye nga ssaawa zino okwanjula kwange nakuyimirizaamu era ngenda kuba kukola nontantiru nga bino byonna saga zimaze okuggwawo ng'ate kuno bwemba ngenda kukola tugenda kubeera kwakusondera. I'll take myself mpite abantu b'empise mbatwale tugende batwanjule batwanjula ate omukyala mugenda mula omukyala mulungi nnyo sagana muleeta kati mawulire because abantu balina emitima emibi n'ebisa ebibayinza oluvannyuma nk'okubanga bayogera ebintu ebitakwatagana. So Smith nja kuba ngongera okutegeeza ku nsonga zino twayogedde ku lukomo lw'essimu era njagala mbe nga nkuzanyiramuko ku ka audio. Abasinga ba comedian tebatera batwala serious but we've seen the likes of Salvador nga bavuddeyo ne bakola embaga. We've seen the likes of Mark Vex bavuddeyo. We've seen the likes of mwana mulenzi MC Mariachi alina omukyala era mwalaba okwanjula kwewadde yafuna musoga. So that is not the point but kansoke nkuwe mwana mulenzi ayogerako non comedian ayogerako gye tuli about ensonga zino ez'okuba kukyala kwe n'okwanjula ke then otukoma tugenda kwa tugenda maaso naye tulala ekintu kimu genda wansawo subscribing ate obeere nga oteekako ettafaali ku channel. Chairman yagyongezaayo ngenda bawa enamba ya chairman bamuyita Moses omukulu enamba eyo mweri muno mu group kebera mu group muno chairman emikolo yagyongezaayo sente zaganye owera eza budget oluvannyuma lw'oli omukyalo okuvaayo n'akyankalanya emikolo abantu ngabo banyi banna Uganda balowooza ebintu bya kiyaye tebaddamu kupulejinga. So n'olw'ensonga eyo updates eziriwo emikolo bagyongezezaayo wiiki nga 3 mu maaso. Chairman enamba ye mweri muno bamuyita Moses keberamu okumukubire aku updates na buli kimu kyonna nga bwe kinaatambula neyaza neyanzeeko. Genda mu group yogenzeemu mulimu enamba y'omukulu Moses ye chairman w'omukolo era yaŋŋaanye n'okujja ku TV eggulo era yayongerayo emikolo gyonna yali kakiiko akapya akali ku bintu ebyo. Bamaama bonna twabategeeza twabawandiikira ebbaluwa buli omu abeewaba omuwala twabawandiikira era nabo bakitegeera ne bakimanya ebizibu ebyatuliko byonna babitegeera. So tewali kigenda kugaana ekituufu kiri nti sente zaagaana owera nga na Uganda oluvannyuma lw'oli omuwala okuvaayo n'ayogera byayogera sente zaagaana owera abantu abatwala pledge cards tebapledginga era mu bufunze twezala inawo milioni 494 yangambye oba mwena oba mumeka simanyi bwezito ziri awo zisente eziriwo so zaiti zisobola kukola mukolo bannange. So byebyo byantuukako byebyo tewali kyakukola inshallah mukama amanyi. Abaziganidde ddala okuwera kati zino nga zigulamu akapoloti oba nga ntandika bizinensi mulabye mutya kuba kati sisuubira ndaba kiruddewo nnyo kirabika kigenda nakukola ki okujja nga aliwo omuzira kisaana atuyamba nagawa Kapale kamukolera omukolo gwe guggwe ate obusente bubuno milioni 11 ezibulayo mukolo guggwe naye kitali ekyo problem yennyini problem kyaludi omukazi yabirinnyamu chairman yagyongezaayo ngenda bawa enamba ya chairman bamuyita Moses omukulu enamba eyo mweri muno mu group kebera mu group muno chairman emikolo yagyongezaayo sente zaganye owera eza budget oluvannyuma lw'oli omukyalo okuvaayo n'akyankalanya emikolo abantu ngabo banyi banna Uganda balowooza ebintu bya kiyaye tebaddamu kupulejinga. So n'olw'ensonga eyo
updates eziriwo emikolo bagyongezezaayo wiiki nga 3 mu maaso. Chairman enamba yimwe eri muno bamuyita Moses keberamu okumukubire aku updates na buli kimu kyonna nga bwe kinaatambula niyaza genda mu group yogenzeemu mulimu enamba y'omukulu Moses ye chairman w'omukolo era yaŋŋaanye n'okujja ku TV eggulo era yayongerayo emikolo gyonna yali kakiiko akapya akali ku bintu ebyo. Bamaama bonna twabategeeza twabawandiikira ebbaluwa buli omu abeewa b'omuwala twabawandiikira era nabo bakitegeera ne bakimanya ebizibu ebyatuliko byonna babitegeera so tewali kirala Buganda nti ekituufu kiri nti ssente zaagaana owera nga Uganda oluvannyuma lw'oli omuwala okuvaayo n'ayogera byayogera ssente zaagaana owera abantu abatwala pledge cards tebapledginga era mu bufunze twezalayo nawo miliyoni 4.94 yangambye oba mwena oba mumeka simanyi bwezito ziri awo zisente eziriwo so zaiti zisobola kukola mukolo bannange so byebyo byantuukako byebyo tewali kyakukola inshallah mukama amanyi abaziganidde ddala okuwera kati zino nga zigulamu akapoloti oba nga ntandika bizinensi mulabye mutya kuba kati sisuubira ndaba kiruddewo nnyo kirabika kigenda nakukola ki okujja nga aliwo omuzira kisaana atuyamba nagawa Kapale kamukolera omukolo gwe guggwe ate obusente bubuno miliyoni 11 ezibulayo mukolo guggwe naye kitali ekyo problem yennyini problem Charles omukazi yabirinnyamu chairman yagyongezaayo ngenda bawe enamba ya chairman bamuyita Moses omukulu enamba eyo mweri muno mu group kebera mu group muno chairman emikolo yagyongezaayo ssente zaaganye owera eza budget oluvannyuma lw'oli omukyalo okuvaayo n'akyankalanya emikolo abantu nga bamanyi bannayuganda balowooza ebintu bya kiyaaye tebaddamu kupulejinga so n'olw'ensonga eyo updates eziriwo emikolo bagyongezezaayo wiiki nga 3 mu maaso. Chairman enamba yimwe eri muno bamuyita Moses keberamu okumukubire aku updates na buli kimu kyonna nga bwe kinaatambula niyaza genda mu group yogenzeemu mulimu enamba y'omukulu Moses ye chairman w'omukolo era yaŋŋaanye n'okujja ku TV eggulo era yayongerayo emikolo gyonna yali kakiiko akapya akali ku bintu ebyo. Bamaama bonna twabategeeza twabawandiikira ebbaluwa buli omu abeewa b'omuwala twabawandiikira era nabo bakitegeera ne bakimanya ebizibu ebyatuliko byonna babitegeera so tewali kirala Buganda nti ekituufu kiri nti ssente zaagaana owera nga Uganda oluvannyuma lw'oli omuwala okuvaayo n'ayogera byayogera ssente zaagaana owera abantu abatwala pledge cards tebapledginga era mu bufunze twezalayo nawo miliyoni 4.94 yangambye oba mwena oba mumeka simanyi bwezito ziri awo zisente eziriwo so zaiti zisobola kukola mukolo bannange so byebyo byantuukako byebyo tewali kyakukola inshallah mukama amanyi abaziganidde ddala okuwera kati zino nga zigulamu akapoloti oba nga ntandika bizinensi mulabye mutya kuba kati sisuubira ndaba kiruddewo nnyo kirabika kigenda nakukola ki okujja nga aliwo omuzira kisaana atuyamba nagawa Kapale kamukolera omukolo gwe guggwe ate obusente bubuno miliyoni 11 ezibulayo mukolo guggwe naye kitali ekyo problem yennyini problem Charles omukazi yabirinnyamu. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.